wakati ng'omutamiivu akyekubya emizimu egitali gigye atowa oda mu kisanja eky'obumenyi bw'amateeka nga naye mwennyini azitowa ali mu bumenyi bw'amateeka kyokka mbu mwatowera oda pozishoni yekka omutemi w'embizi oyo Muhoozi Kainerugaba temukkiriza kukwata bali banguzi okitegeera kati ono simanyi IGG bannayuganda bamuweera kyo sente z'omuwa omusolo kyekisasuza oyo omukazi oba mukazi yali mu opposition IGP bikoze bitya tumusasulira kyo omusolo gwe bwoba gwovuddeyo nga gwokwasaganya ebifo byabwe ebyebifo bikolawo kirwaki bannayuganda babiteekamu omusolo temunnatuwa na ddala foomu kwe mwerangiririra miziina mmwe temunnatuwa na ddala foomu kwe balangiririra kitaawo ku kisanja kyoyagala okwefuga wallahi twakuzira ffe bannayuganda abaawo wansi ffe tukubuulira amazima abo bakabanda abakulya mu ngalo wallahi tebagenda kubuulira mazima bagenda kuvuga bwe batyo nga bwe bakulya mu ngalo paka lwonabbika n'ogwayo mu kinnya abo kye bakwagaliza wuliriza ffe bamwana yinki ffe tuyina amazima ffe tetukwagalangako Muhoozi twakuzira eggwanga lya Uganda lyakuzira olina mugwira toli munnayuganda tokkirizibwa na kukulembera ggwanga lya Uganda wadde okulifuga tokkirizibwa toli munnansi tewazaalibwa mu Uganda bakuzaalira yiri Tanzania okitegeera genda ofuge Tanzania okitegeera naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso Kalangwa yo gye yafiiridde gwe munnayuganda ali eyo ng'owulira linnya Kalangwa ne bw'oba tomanyi byabadde akola simanyi ssaawa ya leero oli musanyufu wasanyukiddeko dda bannakayunga ne Uganda ateraagi Kalangwa ye musajja abadde atente ne zirya disitulikiti nnamba Kalangwa babadde tebakyali manya bwe Kalangwa ulira n'erinnya ulira ne disitulikiti wenjifumye erinnya lya Kalangwa mwe Kalangwa mumumanyi wakati ng'essaawa zino bannansi ayina ekyokulya kitumya ow'ekisambi yakikutte nalabyeyo n'abasonda embuzi mbubazookye bookya zikale bukazi obusungu bungi kati oba ku Maama Asasini mugenda kukola mutya ku Maama Asasini onono Kalangwa yagudde bugwe abamu n'obufi tubadde tetubuyina tutumya bukoko bbali abalala tutumya bufi buyidde abalala bukeefusi butweyimiridde olwo Maama Asasini gwe twalundira ebisolo ako kafamireko ebyako twabyerundira tetugenda biyaggayaga mbw ate munoonye gye tubugula ate byo ebyabwe webiri bibalinze ebya Maama Asasini Kataaha Museveni ebya Museveni Kakono Feeza ebya Muhoozi ono Katamiira Jjobyo ne Sale Musale Lubuto Kyoto gattako bino biwala byabwe binnatasha byani mwebyammwe ebisolo twabyerundira kati mugenda kuwulira embuutu bwevuga mpozi emirambo gyammwe mugisigale mu firiji ng'ogwa Maama Asasini naye wamu n'agujjayo bwe muti mugenda kuwulira bino ebya Kalangwa biwera abaana bali mu kunoonya dereva eyavuze Kalangwa mbu bamuweereko ku City Square yonna dereva n'abasirikale ababadde mu motoka ya Kalangwa yonna gye muli eno vidiyo bwe batuukako munoonyezebwa ekirabo kubaweerako ku City Square simanyi bibagenda bbawa naye babanoonya ebya boda temuyiga bana ebya boda muyina bana oba abaana ba boda balimu ki sina baana no basajja bakulu lwaki temuyiga mwataasa wano Katumba Wamala ng'ali mukulaje ne mumuyamba mumutwale ne mu ddwaliro omusaayi gumugwa muntwala ne mumutaasa ne mumuvuga ne mumutwala mu ddwaliro wadde yali awalira naye bwe yawona n'avaayo kiki yakola ekyayamba aba boda okuggyako okubanyigiriza oyo Katumba Wamala kyekintu kyekimu byanamu okumanya temuyiga era mwabadde mukukusa omulambo gwa Kalangwa mumuguddusa mu ddwaliro mwabadde mutaasa ki ekiteega waliyo avugira boda ekayunga nga siwe ekayunga muli beekayunga mumanyi ebikolobero Kalangwa byabadde atuusizza ku disitulikiti yammwe naye era mwabadde muvuga ekirambo kye mbu mukiddusa mu ddwaliro Katonda si ye yataasiza n'akitugira mu kkubo naye era mwabadde muli mu kuwampatanya mudduka kati ssaawa zino omuyigo oguli ku kyalo ekayunga banoonya ababoda babadde baddusa omulambo bagambye kati mwabadde mumutwalawo be baafunyeeko manyi olutalo oliyeeyo kati Kalangwa mwabadde mumuddusa mumutwalawo lwaki temwamutugiddewo awo n'afiira ku siini ne mutatagalatagalamu kati amafuta gammwe mujja kukiwulira oyo Kalangwa ayina emiliyoni z'abantu mu ngalo oyo Kalangwa assa abantu oyo Kalangwa abadde atente ne zirya disitulikiti nnamba nga n'abazikuuma bammundu kati gaana ente ze zireme okulya kasooliwo nga ozituuse obadde ogamba ki naye mwe Kalangwa mumumanyi
mwemulaba kusinika biwuno bya bbulaaka nga pulezidenti yenna n'ate